Oi, Kampala. Ade aise ukona yuko tugumyamu abaturani b'Amayanja bakwanda b'Amayanja na fena bade saba umukisa abekubaka babatuusako dera tinalabite so kwa hivyo so nianza balamusiza baganda bange newankubadde nyambala enkofira nyingi naye leero njagadde okukiikirira famire ya Sentamu wano era nga nze kubagiza baganda baffe Bamayanja famire tuli baluganda mu ngeri nyingi nnyo ng'ogyeko ekyokuba nti ffenna tuli baana ba wano naye era n'eddiini tusomeemu tuli bakatuliki ate tugata eddiini y'akabiga omuziki so naye ate ekyenjawulo nze Humphrey kyali wange manyi mu famire buli omu alinamu kyaliwe kakati Chameleon ye kyaliwe yebanjo ewaffe naye nga tubakubagiza baganda bange ekitalo nnyo from our family to yours we can only send you strength and prayers Mukama yasazeewo hamu n'amutwala but we have each other era tuli ffenna tubasabira Omukama abagumye maama ne muzeeyi Mayanja Omukama abagumye mwoyo gw'omugenzi Mukama agumuze mirembe leero twogedde bwetu byaffe bya kiyimbi bya Robert style tobola atoliddemu nti ze protocol simanyi byakoze bitya naye tubakubagiza we are here as family tujja tambula ffenna okulaba nga tukola enteekateeka eziwerekera muganda waffe Mukama bampera omukisa bassebo ne bannyabo twagala okubagamba tentative program alina ekitabo njagala osembeze wano ekitabo eyakutte ekitabo ekyo abakulu bano basobole okusayiningako ekitabo bassebo ne bannyabo embeera n'obulamu bwe buliwo bwebityo bwe bifaanana bassebo ne bannyabo mwenna abatuuse olunaku olwaleero twogera okubategeeza nti puroguramu ekyaliwooko entonotono tugenda kuba tugibayitiramu nga muzeeyi Mayanja akomyewo wano naye tulina omukyala akutte ekitabo wano
abakungubazi mwenna abasobola okubanga muyitako mu kitabo kino ate n'abalina obubaka obw'enjawulo okubanga mubuteekayo. Alina Ambula omusajja ama tugende amatambula oli kirola linako byajambali Commander. Mpola mpola ubeere izo Mujja gwa muliro tujjeko basi ali mu kubuuza ku bantu essaawa zino era nga twaba n'omukulu Melody naye wali nnyo azze okuba nti akungaanya ku bantu muzeeyi okwaniriza kusanyuka tv emitimuzeeyi ndi wano ebigambo byampedde kodda munansonyiwa sisobola kwogera bulungi naye nja kwogerayo ebitonotono nga kirabe ekiddirira. oli mu mbeera ki nga taata essaawa kuba nti ofiiriddwako mutabani nga taye fastball kyamukisa mubi nti nga bwe mujjukira nafiirwa my last born omugenzi Emma. Kakati ate mu kiseera kye kimu after 9 years I've lost my last born. Kibi nnyo numiddwa nnyo naye tewali kyakukola. Ekitalo nnyo bagamba Mukama yaawa era yajjako naye kwegamba ndi musiimu eri Katonda. Ndi musiimu eri Katonda nti mutabani wange oli yafa myaka 24 akifuna kati emyaka 24 ono afudde over 50. So bwogenda okutunulira ebibaddewo emabega senga onoonya abantu abaafa before 24 years osanga nti abantu bangi abaafa mu gundi. N'olwekyo neebaza Katonda okuba nti asobodde okumpa omwana wange emyaka 24 ate at the same time nampa noona emyaka 5. Kikulu nnyo bannange. N'olwekyo nkyebaliza Katonda yadde yalina okusalawo era yasazeewo n'amutwala obulamu bwe n'abukomyawo. Omanyi yafudde ng'obudde ndowooza bunaatera okukya. Mbadde ndi eka ne bankubira nti mutabani wange agenze. Kakati omanyi kati mu myaka gyaffe gino bw'obipapiramu n'ogamba kwata naawe oyinza obbigiraki. Kati kyobola kijenzije kati maze kutuula waka ne mala okukakkana nenkola byenkoze okujja wano. alese kituli ki obadde bukiri alese mu family nga abadde omwana asooka? Omanyi omwana asooka aba n'omukwa. N'omukwano mungi eri bazadde be. So
abadde mukwano gwaffe nnyo ate ekirungi nti abadde akuza ebirowoozo nga osobola okuteesa naye ng'omuntu omukulu nemuteesa n'akuwabula n'okuwabula nagamba ddati nti olumbe lwa gundi tulina odwabya bintu ebifaanawe bityo ekintu gundi tulina okikola bwe tuti kale bwe bityo bibadde ddamu tuwulire kiki kyotagenda kwerabira mutabani wo ebbanga lyabadde nga akyali kyesigenda kwerabira gwe mukwano omungi ennyo gwe tubadde naye ng'omwana waffe fasipot omuki omukwano omungi ennyo badde mukwano gwaffe badde afaayo amanyi ono taata ono maama ono senga ono mwana wa muganda wange ono jjajja so ng'ebintu abikwatanga bwe byali badde bikwatibwa yes senga famire ya semukativi wamu n'abannamawulire abali wano natutumireddwa nnyo wamu nama kitalo nnyo esewo enteekateeka ziri zitya enteekateeka sofa omanyi kati olumbikidde nti omwana afudde nkoleddewo entegeka mangu ne aba funeral service batwale omufu paka lunaba nga tumaze okukola entegeka ezigenda okukola kiza okumuziika alina baganda bebweru alina bakyala bebweru alina baganda bebweru n'abalala bwe batyo betulina okulinda bamale okujja then tukole entegeka ezirangira ki ezinamuziika oba oliawo abandiyagadde okumukubako eriisa evvannyuma n'okumwolekera mu kaseera kano kalina bayinza kukola batya bayinza musanga babiriko tuteekateeka omuleeta wano ku tuesday ku lwokubiri kati ku lwokubiri bwetunaba tetusobodde nga bali tebannajja then ku lwokusatu era mmwe aba media mujja kuba mutegeeza abantu nti olunaku gundi ne gundi mujje mukubeko eriisa evvannyuma esebu kale sebu kitalo nnyo kitalo ddala naye mukama yaawa ate yajjako embeera bwetyo bweyimiridde naffe ebigambo atukuwulire mutabani we etegeera gyanaate ate abali ku live ku TikTok